Inside Story Uganda, real source of political updates. Kanje tandikira toina sabulenga jolaba obazolaba owayanga niba inongo bagaine amagombe gali bali awo abegomba tamale mirundi yafa tamale mirundi yafa tamale abantu tebamanyi namala ne tamale emyaka Esther ndowooza yayinza ogimanya Esther joyistera nze okusaasira kwange ate tekwabadde erimu eri family abasinga gye mumanyi nze family yaffe ne tamale ya joyista awolaba wabadde akolera video ezo era nze omuntu omu kwabo abaali ne tamale awo ku joyista omusajja w'enfanfe. It is absurd nti era afudde abantu tebamutegedde naye nze yaŋŋamba nti eriyo myaka gy'otuukako noba nga ate to live is more important than to die. So ebintu ebimu yatunuliranga aspect olw'ebingi bye yali amanyi nga alabanga it is only his survival instinct gye yaliko nti walwana nga agamba awagira muhoozi bajja kulowooza nti akola ki kijja kumuwa security kubanga tamale olumu kati ebiriwo bwe yatandika emboozi ya abantu okuba nti batunde parts z'abantu buli omu yalowooza nti mwenge ngera abantu balowooza kati nti okugjako Museveni njagana mwenge. Tugenda okuwetekoona nga kituufu waliwo abanene mu gavumenti abaali batandise omulimu gw'okutunda ebitundu by'abantu era tamale muwala we bwafa eyafa nga azaala emmengo nali naye ebiseera ebyo Muhammad Nsereko yali andoopye nali mutadde ku ntandalo y'amaanyi g'abantu n'agenda addukire wa tamala andoope tamala akawaiswa watamala abadde akimanyi nti nze you can't compromise me era nga yabagamba he knew it because tamale saw me with Kibule long time ago. Just like Kibule knows it, just like Kaihura knows it, just like Museveni knows it, just like okujjako kati abato bana abatatu abajja kati saawa zino nefe jajja tukubaganye naye kuva ku university era nga atulisa maanyi tewali kirala kyonna story empanvu era amanyi we will not and we can never era amanyi kubanga atuuka n'alaba nga babadde badduka nga tuva wala nga buubwo bujja kyate kati bujja ne kyagula ni jajja byabako muke kubanga yali amanyi nti twajja twafa naye kiri kyagula nkyeyagamba ekimuli ekikola ki ekimera mu nkokoto kati yefe ebimuli ebimeze ate bannange Kayongo Mukama Katonda ono Mukama leero tuwese line koona lino lyetuwese lino lyetuwese Kyagulanyi mumusanga dda lino lyetuwese wane wabadde wazibu no bend over kasita awese wano ebisigadde nkulayirira wallahi billahi talahi muna Uganda osigaza kintu kimu kibuli ebisigadde gone case internationally foreign go badde obimbuuza nti wali revolution ya bwannakyemalira etabeera mu bwongo bwa diaspora eyamba okisooka mu exposure okuba translated mu bantu beeka Kayongo ojja kwesanga nga eri omuntu alowooza nti okuvuga ekkubo ly'ettaka kintu si kibi emyaka 4 bavuga ttaka kakati gwe omugambo otya nti kibi ontegedde juzi nali ne mutabani wange naga nti tewali buzibu kuvugira ku ttaka nga kibi nnyo naga nti kisoboka ettaka liri buli wamu ni wano tosaga nti kibi nga buli wamu waliwo ki ettaka kati omwana akuzaala ba ttaka nabinnya mu nguudo kubanga tewali wano mu kibuga oli atula eri nagamba nti ye kubanga bali abasulanga ekololo
basulangayo ekololo nga bakolayo era nga beesimisaayo, naye abaana baabwe bo bajja ne bawamba kololo yali atekeddwa nga residential y'abekibuga abamazeeyo, naye bo abaana bo ne bajja ne bawamba 40 years down the road, abaana baabwe tebasobola kumaintaininga kololo era bamufudde mabaala kati ne kololo naye bw'ogendayo weewuunya. A former residential area kati mabaala gashisha gankoola nga bintu byonna nga bomanyi nti mabaala naye yali designated high end residential area y'ekibuga. Ontegedde. So eyo effect gye twogerako ffe tuli bagumu era tuli bavumu nti ekyasinga okubeera ekikulu mu byonna ebiriwo kwe kutuwa obukulembeze bwe twali twetaaga obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So role of the diaspora nene nti bye balabye basobola obiguza abeeka eri gye bawangaalira waliyo okugoberera amateeka n'okusitula eddoboozi eri bali ababakulembera kubanga bakola ebitundu 75 ku buli 100 ku ngeri gavumenti za Africa bwe zitambulamu. For example, budget ya Uganda gye boogerako ey'N7.2 trillion obutabalika 36 bugira mu grant okuva mu nsi z'ab'e Bulaaya, mu nguudo, mu World Bank, mu kwewola okwenjawulo kwe muwulira nga twewoze okuletedde buli mwana okubanga abanjibwa kumpi miliyoni 2 azaaliddwa olwaleero. Kwegamba ebyo byonna biri as a global outreach n'okuba nti temuliving in isolation ng'ensi nti you are members of the World Bank, the International Monetary Fund n'ebirala. Kakati diaspora yeyoka esobola okunegotiatinga nakyemalira obutaba na abilities zisuffocatinga bannansi kwerwanako. Kategere bulungi nnyo kamalo kuva mwadhani foreign policy nakyo kya mugaso nnyo okuba n'omukulembeze ng'oleda asetinze agenda ku international stage. Ekyo gw'oyagala toyagala ekimu kuje n'Omuseveni ekyamuwaliriza okuba nga asobola okolagana ne ba Amama Mbabazi ng'asobola okolagana ne Paul Semwogerere Kawanga kwe kuba nti olwedde bo balina international stature yali sobola okuteeka emikwano ku mmeeza. Kyobola abantu later on abantu nga Joash Mayanja Nkanji bamaliriza nga be banegotiating the financial part of our country. So it is important okumanya nti every struggle must have a foreign policy. Then n'okuyambako okulaba nti nakyemalira teyeegazanya nga talina gye bamugambirako nti olwaleero nakyemalira bwagezaako okwegazanya wano ennyo waliwo Germany ejja kumugambako nti kakwenza wasalasala wa bwereere. Golowooza ekyo ekiro beebaka omanyi olunaku lwe bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okuripotinga ku poliisi ekibuli. It is one of the worst days of Sam Kuteesa. Era bagambira nti bawumule. Ate Kuteesa bimukwatirako yali Minister of Foreign Affairs. Yes. Masimu ge yafuna ku olwo mukutte waaki suubiri ya Uganda mukutte lyaki amasimu agava ku embassy zonna gwe z'omanyi CIA, FBI ntenga bamubuuza okutte waaki bulijjo oli mutemu kuba yali yasiiga white tewabaddewo kintu kibadde kizibu nga ku defensinga General Yoweri Kaguta Museveni na bulyakebwe na bikolobere bye ku bannayuganda nga ku international level. Naye kati oluyira e Bulaaya lwakwata era tuba tulina okwongera okunyweza natti okusitula bannayuganda. The role of Ugandans living in diaspora is a pivotal role in the downfall of the dictatorship of General Yoweri Kaguta Museveni. Sente ziweerezebwa wano over $4 billion of revenue ezijja wano mu Uganda bwe butabalika bumeka. Bwe ngamba 4 billion oba ogenda mu butabalika nga 12 of the national budget nga gwe poolu yo kyesobola okuyingizaamu obutabalika 36. Kati toyinza gamba nti abantu abo kubanga wano family emwe ban'omuntu omu ali ebweru ne biggwa byonna okuziika balinda ye ne wabo aba yeebase ali mu America nti owaye twafiiriddwa balinda ye akole ki abeere mu nsonga. Yes. Because the economy in Uganda has crumbled.
ntera ogamba abantu mu diaspora nti mwate twandirwanye nnyo babuulirira kubanga mwe musinza okusitula omugugu omunene omuntu abooku mu family bw'oba oyogera nabo amaziga ge balina ag'ebyo ebibatuusiddwako wano mu Uganda amataka gaabwe ganyagiddwa with impunity kubanga bamanyi tebaliiwo bazimbye ebizimbe tebizimbiddwa besize family members tebabayambye bagezezzaako ne mu bye bafunye ebyabo abantu ba gavumenti bazze babitaddeko ebigambo bingi nnyo babibatutteko wano waliwo omusajja yava e Zambia yafa n'okufa he was a doctor retired yajja avuga motoka ye kuyita Namibia ava Namibia something like that bamuchunya paka kufa okay kakati tosobola gamba nti abantu abo tobeetaga ekyokubiri balina exposure ekirala bagezi nnyo ffe bwe tugenda eri tusinkana abantu ab'enjawulo bayinginiya b'ennyonyi abakola mu makampuni ge twegomba Microsoft ng'akola mu Microsoft era nga y'omu ku bakegezi munnyo abakwatagana ne parts ezo ezikola kompyuta mu nsi yonna ng'atuula wali mu Seattle abantu abakola investment banking ez'Amerika in $1 million be bantu betwetaaga because eggwanga lirina kutambulira mu future teririna kutambulira mu past kati ffe obuzibu bwe tufunye emyaka 4 bano tebatufuze bufuzi myaka 4 batuzize mabega myaka ameka nkugambye omuntu eyagenda e Bulaaya emyaka 2 emabega 3 amanyi nti Kololo kibuga ky'abagagga era osobola omuguzaayo ebbeeyi naye nga Kololo gafuka mabaala kubanga abaana baali tebasobola kubisustaininga tosobola kunyagulula n'olowooza nti byonyaguludde ogenda kubanga okujjako nga nono omuyigiriza okunyagulula so the role of the diaspora is very important. They knock doors bakonkona ku nzigi ez'enjawulo president wagenda e Bulaaya era Abannayuganda abawangalira e Bulaaya bayambako mu mirimu okutambula egy'enjawulo and in the National Unity Platform kyanjawulo kuba twafuna omwagala w'abangi yaggula abantu bonna amaaso bantu bali involved ffe kankubuulire lwakuba nti ffe twesalako naye banjagala Australia banjagala Japan banjagala Saudi Arabia banjagala London banjagala Copenhagen banjagala everywhere mirimo gya ggwanga era bawulira ati ate it is not easy okujjako nga oli akikunnyonnyodde era nze omuntu gwe neewuunya ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi mwewuunya that man is very hard working sikolangako na muntu mukozi nga Kyagulanyi Robert Ssentamu mu by'okujjako nakyemalira mau yali akola oma omuleke kati ate ye oyinza oga nti yali akola nga results zayinawo zezo zaga kati nina wenjagala kyekugamba ki engendo ezo si nyangu engendo ezo si nyangu omuntu oga nti abadde mu bbanga essaawa 24 nti ate mu wiiki 2 si ssaawa 24 okulambula ebibuga ebyo okubimalayo nti nze lwe nagenda mu America ffe twesala kutunga tekisoboka time ba tulina okuddeko kubanga state ziri 52 bakwagala mu state 4 ezikakasiddwa ntulinamu obuwagizi obw'enjawulo state ameka okutuusaayo enjiri tetubudde tewali so kyova olaba nti tuwaayo ennaku ntono 10 okulaba nti tukwasaganya diaspora yonna era twagala okwebaza president kubanga omuliro ogukumirwa mu diaspora okwekalakasa okubeera mu embassies kakati gwe tomanyi nti wano ambassador omu amemukamata kwa Siriwale amemukamata kwa Siriwale ya chini waiswa amawulire g'okusindikiriza bambasada ba Uganda abatukiikiridde n'okukuuma ekitiibwa kya Uganda emitalo w'amayanja mwengammwe abali mu lutalo lwa struggle oba mu lutalo lw'enkyukakyuka tekibakosa nga ate basajja bamwe babatika babakomyawo ku butaka tekitukosa gwomanyi obuswavu obuli ku Uganda kwaga amawanga agama nava wano nenkubulira ekiri ekata nti waliwo baki Bafilipino baba nkubulira mazima tulina ogenda kwembase mu Uganda n'ofunirawo ssanyu
representation ya Uganda kati ne bagamba nti ono Mayiga abadde ye yateeka kasino mu embassy embassy yagiteeka mu Chanisi yateeka mu Chanisi Kayungu kati wano ku Masigidi ne bakukwata emange manju nga muzanya Chanisi naye yateekamu amatatu ambassador tiye embassy nagiteeka Chanisi kano kafuna kano tekafuna Dubai bategerera kunkune musajja ebintu byakola nga bamukubya amatatu tebamutegeera asiba Man U na Arsenal ambassador nti naye byo survival alina okubaako mu bulamu obuteebereza Arsenal anaagoba taagobe ambassador w'eggwanga lyammwe byabadde byaddala ate kati nkugambye bamudikiralize baatikana mutikke alina kuba nakusookera mukomera kuba that is criminal oli nakola ekintu ekiri undiplomatic omayinza ate ndi consultant mu international diplomacy chepe wajenda gawe nakola ekintu kyotasuubira nti omuntu yenna nga yagenda mu orientation okubugumizibwamu mu wiiki ezisooka asobola okukikola okwanganga bannansi okwanganga abantu abavuddeyo mu mateeka abalina olukusa kubanga bamanyira wano ebyobulisamaanyi ebyokakasa najja because ambassador gwe balonda as a result of political failing nti ba diplomat abeera diplomat ekigambo diplomat alina okubanga alina ebintu n'engeri gy'onywamu akenge ku mukolo bakakuyigiriza n'engeri gy'onywamu amazzi bagakuyigiriza n'engeri gy'okwatamu obuso kakati oyo bw'aba yeeyisa bw'ate mu luguudo looza bw'aba atudde nabo ku mmere akola ati kuba diplomat oba representative w'eggwanga lyonna mu eyo ensi era babawo okusobagana gwe bayita gw'okiikirira president ebyamangu gw'okiikirira bannansi ebyamangu naye oyo abadde azannya amatatu oyo omuzanyi w'amatatu ate nga ye basajja bange basiloboti mbatumidde nnyo yagajja ku siloboti yali wa UPC kino jjajja byakoze gavumenti y'ekintabuli abantu be bonna be yakula nabo amaliriza nga alina okuba ngeri gyene gy'abasiimamu omuzanyi wa Chanisi kakati oyo imagine abaana abali mu detention facilities mu nsi z'Abawarabu imagine okutulugunyizibwa kw'abanyinaffe abali mu nsi ez'ekyombo ky'Abawarabu tayinza bana budde bwabyo nga bamukubye wano tofuna wano ofuna bazikubye zonna ate n'ogamba nti agenda kusigala ngassa alowooze ku baana abali mu kunoonya survival olw'okubanga nti wano mwalemererwa enteekateeka naye ono gundi ono we Acheng ye bagambye nti bamudikiralinga pasuna nani gurata nti siba mu mangu tutakwagana nti bangambye nti oyo ye mwamukoze ekigambo n'avaayo lwakwogera ku bikolo biro byammwe ab'NUP anti ekisooka babadde balina ekisooka baba n'obulimba bwe bamatiza bannansi eri mugali amawanga okwekalakaasa nange nekalakaasa polisi kubuuza n'okubuuza nti mwagala kuyitawa bannange tukoze tutya mutuusewo muti emizindalo gye mulina gikasuka kyenkana ki tubongere gisukawo ontegedde bulungi okubanga abannansi ensi yaabwe basobola okusalawo naffe abagenzeeyo obugenzi kubanga ddembe eryo it is your right kasita ogenda noba nga ofunye parameters n'ensonga nga weeri kasita oba nga kipande era ebipande ebyo bizuukusiza abantu bangi nnyo ne gavumenti nnyingi nnyo General Yoweri Kaguta Museveni gweobuuza role of the diaspora talina endorsement ya kuwangula kalulu kano etagiina gwe mpa congratulation message ya America ku Museveni okuwangula kano akalulu akawedde pa congratulation ya Bungereza yagezaako kubiteekayo ng'omuntu yamala n'abijjayo naye tuddiringa mu jurisdiction ne geopolitics ali kukiri nti every successful coup does not ate kateno gye bayita successful bloodless coup because General Museveni has toppled the constitution, has raped the entire jurisdiction of the doctrine of separation of powers
and the sanctity of the moral fiber of democracy to our nation without prejudice. Oyagala toyagala. Okay. Bajita Pal FM 17 ekkula eri omuntu wa bulijjo. No appointing omuntu nga tabugumiziddwako wadde. Newankubadde mmwe bambasada be bagobye mwe mubatwalanga ekitagasa naye gavumenti egamba nti yo bazira baayo. Omanyi ba paini ba ambassadorial staff, ba diplomatic staff, abantu abayigirizibwa obuzibu bwe bayitamu obungi ennyo okubanga bakolagana n'abantu abali extremely naive, inept and corrupt okubanga be bahead ba those embassies, political heads. Because ambassador omusindika mu nsi okusinziira ku buvunaanyizibwa n'enkolagana nayo gy'oyagala obeere n'ensi eyo. Oba otegedde nti diplomatic relations ye alina okuzikiza omuliro gwandibadde gwaka wakati w'amawanga, naye kati ono ye afiweringa muliro. Oba ontegedde the role of diplomatic relations kwe kuba nti wabeerawo okwogerezeganya nga National Unity Platform bwekkiriza nti mu nkola ya demokrasiya buli omu ng'asalawo nga bw'abasazeewo, nga temuwambye bantu, nga temutulugunyiza bantu, nga temukutte baana ba bulenzi wadde ab'obuwala, nga temubatreatinze nga batali bantu, tusobola okwogeraganya ku biki Uganda gye twagala tutambuleko. Era ffe lwe lutalo lwaffe okuteerawo abalala eddoboozi, kubanga ffe lyaffe libadde lya buwaze. Taasulewo taasiibewo. Okay. Bajita Pal FM 17 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mukulu wa Iswa watuukidde nga ababaka beeteekerateekera okugenda eggulu okutandika entuula zaabwe eza regional sittings. Wabaddewo okubagana empawa, abamu ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti bajeemedde ebiragiro bya loopu nga bagamba nti tulina okugenda tandikirawo. Ekyo kisuubirwa kubanga sente nyingi ezitambuzibwa. Ekyokubiri ku ludda lw'abantu, abantu bakimanyi. Njagala nninde mpulire mu lukiiko olwo bagenda kuyisa ebyuma bya kansa mu mambuka bimeka, kuba kateri n'ekimu. Njagala kuwulira eyo gye bagenda okutuula bagenda kukyusa ku bulimba bwabwe, bagenda kukola kilomita z'enguudo meka mu mambuka. Ladies and gentlemen, I want to hear the Parliament of Uganda pronounce itself on electrification of northern region. Njagala mpulire ettaka lya APA Museveni agenda dibadiza. Njagala mpulire ebyo okujjako kuwuddisa bannansi okudduka mu kibuga is clear, kubanga bamanyi nti essaawa yonna government will be toppled. Balowooza kababiteeseze ewala n'okulowooza nti bagenda condescending abantu nti babaleetedde ssente. Oli nagamba nti parliament ennamba ekimu ku bitwatu lwaki etutte. Mpulidde omujego oyo gwe muyita speaker, muwulidde ng'era ali mu ngeri eya bulijjo eyo ey'obutafaanana nga bw'alina kufaanana. Nti omanyi parliament bwe tunagituuza eggulu woteri zigenda kujjula. Is that kati ekyo oyinza okugamba nti the whole nation should benefit by that type of modus operandi? Nti muyinza okuba nga yeeyo national strategy yammwe ey'abannansi okufuna mu gavumenti nti genda tuuzaayo parliament. Tenti ya photogenics evudde eggulu, evudde eggulu. Okubuzaabuza bannansi ntwala wali obumu ku banno abali ku gavumenti nti ensonga zonna z'olaba bakola kwe kudduka responsibility of accountability babanjibwa nga balowoozesa abantu kati nti katugende tukifuule tribal. Tujjukire Jacob Olanya. Jacob Olanya gwojjukira ennyumba mu ababaka ba parliament mwetemu okugimaliriza. Mwagimaliriza gye yali azimba. Bannamawulire mu nyambe gye mbamuleeta temugenda waliwo yakyadde mundeetera amaka ga Jacob Olanya ge yali azimba. Bw'aba omunene bw'atyo ku kyalo ng'ebibyo bwe yavaawo tebiggwanga, ki kye muyinza okusuubiza abantu b'ekyalo ekyo?
ensisira zigenda kuvaawo, abantu banafuna amazzi ag'okunywa amayonjo, munaabunya amasanyalaze ne bava mu Tadoba. Muleke kulimba na kuwuddisa bannansi abantu okubalowoozesa nti region because one district wait musasanyiza obuwumbi 5 mu kisaawe obuwumbi bumeka 5 kati otugamba woteeri kubanga mugenda ne muzimbayo woteeri zammwe nga bannabyabufuzi tezirina mirimu kati mwagala okuziwa emirimu. Olina kugambye nti kino ekyokusiba ekikookolo kyali kisuubirwa. Lwaki ogamba kyali kisuubirwa? Toyinza Joel Kisenyonyi gwe mayita ayinza gendamu obwo bulyake. That is corruption. Kubuzaabuza bannansi nti baneeka tuze kubiteeseza ggulu kitegeeze Kampala byabalema tebaddamu bazza. Bwe baba bali batika ebbanga lyonna nti mubireete e Kampala ne bibalema bwe bazimba ebizimbe ebiyisa byonna nti tubakoye okuvanga eggulu kati egenda kuba mumaze okuteekawo regional government zigenda kutandika okubeera operational. Oba jjajja yakoye Lubambensi nti mumulimbidde mumudyekedde omwo era abatambuze mu mutambuze Uganda yonna ajja ayogerereko mu Masaka, ajja ayogerereko mu Mambuka, ayogereko mu Maserengeta, ayogereko ne Mbemanga ne Mbugwanjuba. Kino kireka wa Joel. Ffe tetulwana lutalo lwa mmere lwa piraawo. No, we don't fight about today. Era kyova olaba olumu tuwetekoona ng'olaba nti NUP eyo neba ng'ate ekyo kyekikulu lwaki egenze mu kuwoza yandibadde kyekisirikira tugamba tulina bye tuyimiriddeko toyinza kutujja ku ebyo bye twatandika ffe abamu you can't. We have sworn to liberate this country at whatever cost and we have a leader. Because a revolution without a leader is not a revolution. And that has been the problem of this country. Okujawo abakuusa abalimba abaferesuuti tubeere n'omukulembeze ayimiridde obwentogo ku nsonga z'abannansi kyova olaba tutuuse wano we tuli nti kati olwaleero nakyemalira option z'alina kutwala abannansi mu magye n'abakuumira eyo mu general court martial kati obwa general tebukyatunulira bajaasi kubanga luli basooka kubata Mukunde nga be banyeenya within nga baga nti tumukunde myaka 9 kati Machete yakamalayo 5 omugamba ki Kalanzi yakamalayo 5 omugamba ki era tebayinza okukulowoozaako kwe kwagala okukwata liability ate abakutta abaana ne babasiba ku ffe. Mulaba mwasibya abaana b'abantu nogalaba omujjega ono mujjega kika kyono atinza okuba nga ate ayagala okuteeka NUP munaye nagamba Nyanja kyona kyogerera wano NUP Nyanja gwe buli kifo ojja kukiraba nga kiri kungulu mu budde bwakyo obutuufu. Bwe twayogerera mu programu eyo abantu bangi tebatumanya naye leero kati bamanyi we tuli. Nekugamba newe basabulenya otagiwona etatengereza kwa surface hapo tasobola kutuula. Being realistic gwegenda kumacha okole scrutiny ku kyofa togabye kyofa togambye ali extremely excited n'okuba mu kibuga tanaba na ku overhaulinga kama nti kati nkibuga ali over excited n'okuba nti minister kati yakulembera ekibuga lwaki kasasiro tate bantu lwaki enguudo zinaba tezina clearance zinabomoka kubanga first of all appointment gyotaddewo ojje kuba nansi omulamwa nti bo tebasobola kulonda political head oleesa ababo gwe ali exposed and this is what you have delivered. Okay? So but the challenge is not on the appointment, the challenge is on the appointing authority. Kuba vision gyabadde nayo yeeyo kati tudeterioratinzi tusose kugamba byabunjigiriza natunyonyola ne batugamba temulina programu mwe mugenda kola mute naye ne wetuba tetulina programu ffe tuyinza okwata ebyokusoma nga bwe biri kati kubanga bamba presiding over government nga Kasasiro yata abantu General Museveni ayagala tumujjukire kochi tumuwe bimuli kuki Kasasiro rubbish nga rubbish olwaleero by this 21st century asobola okubeera decomposed
n'afuuka manure, asobola okukozesebwa n'afuuka amasanyalaze, asobola okurecyclingibwa. 3 components of disposition nga byonna biri bina financial implication eri positive eri development yeggwanga. Era abamu ku baana abafiirawo baali bagenze kulondalonda bucupa mu kasasiro kubanga talina well segmented mu ngeri gye bamusolozaamu. Kakati ye regime abantu gye babadde balowooza nti yalina blueprint of bano babadde basurvivinga day by day. Leero tulidde kasita tulidde enkya ne luziba, and Ugandans we have not tubadde tetukiwanga budde ffenna nga bannansi kulaba nti bano byoya byanswa. President Kyagulanyi ab'ekitezi yabagambye ki? Of course okisooka tolina kyosobola kubagamba okusooka okujjako okubasaasira ekitandikirwako because abantu bafudde nakati gavumenti eyeewaana nti yamagye y'amaanyi nti erina buli kimu tenasobola days down the road tenaba kuzikulayo bantu bonna. Leero lwempulidde minisita nga ayagala okukakasa days down the road, over 20 days down the road abantu bakyali mu kasasiro. Kati look at the pollution ebadde mu kifo ekyo nga tonatunulira bafudde, kati tunulira wabumbulukukidde bw'aba yabumbulukuse nga bamudeclaringa 10 years ago nga honorable Wakiso Naluyima akugamba nti yakipresentinga ne ku floor ya parliament. Okeera otya n'oŋŋamba n'onkakasa nti eriyo ekirala ky'oyinza okuweereza bannansi, era onkakasa otya nti ebyobulamu mu kitundu ekyo bibadde bitambula. Bwe baba bakuba ebifuba nti buli wamu tulinawo LC BNRM, kati olwo LC NRM atambuza ata information okutuuka ku system gye mugamba nti eri structured era ekola okuggyako obufere suuti obufere yaye bwe bumuwakwata bannayuganda 40 years bamugulirire ababadde balaganga nti babavuganya ne batambuliza nammwe mu kateni. Omwagala w'abangi bwazze n'atuyambako kyova olaba nti nebino kati bisoboka kubanga balina impunity tebafa ku it is a kabol boy basetinga akala akatono we basula nga era ntegeeza nti akatono balowooza nti ensi egenda komaawo. Nawulidde President Kyagulanyi agamba nti gavumenti wetabaliyirire agenda gikuba mu mbuga z'amateeka. Byonna tusobola okubikolera, byonna ffe tukola ekisoboka kiri mu minzi zaffe naye nga lwaki twandituuse awo because abantu bwe batyo baba nga bafaayo ne bayisa pulaani zaabwe ne batambuza ebintu byabwe ne bafuna ebyapa. Toyinza keera ku makya n'obasindikiriza busindikirizi nga mwakola akakundi mwe ne mutwala kumpi biliyoni 1.5 nga mugiyita land compensation. N'abamu gavumenti egamba waliwo abeesenza mu kifo kya kasasiro batya. Ekigambo ekyo kyabwewuusa batya. Era nga tetunayogera ku beesenza kati okubulumbuluka kwabadde kutuufu kubanga owulira omukulembeze ayogera nga ye ebirowoozo abikomya mu P1 naye nga ate omwana balina ogenda mu P2. Okay. Kubanga kakati okubumbuluka kutuufu kubanga waliwo abeesenza oba agamba nti byandibumbulukuse nga tewali bantu kyagezaako okugamba nakyo kiba kyamagezi nga mukulembeze beeba abatufuga abagala otutwala mu nsi yonna. Jeje emyaka 4 egy'obugayaavu bwa Nakyemalira Lubambensi Jjajja Yoweri Kaguta Museveni 40 years of laxity bye basasudde bannansi mu Lubigi bafa, Ekiteezi bafa, everywhere impunity of the highest order mu nnyanja battibwa. It's impunity. Buno bulimbo obubaddewo obw'okuwangalawo everyday kankubuulire gwolowooza nti abasomanga budget nga basoma enguudo ze zimu nakati tebaliwo. Gumanye emyaka gye bamala nga basoma oluguudo lw'Eyindo Lwambakoti Budondo myaka lufukunya kuva nze nga ntegeera 2001 kakati oluguudo olwo twaluyisiza wapi olw'enakawuka wapi kubanga bannayuganda beetaaga bo kubuulirako nti bano babadde just baatukwata ajja n'akubuulira nga ye bwe yalwana ennyo ne mufuna otulo otutwasa kubanga kankolageyo akantu kano gwe bwe oyagala okutegeera gavumenti eno enkola yaayo bweti bwefaanana
ate leero omunansi giwuliriza ogitegeere bulungi. Nabagamba nti ekola ebintu kifuula nnenge. Nembaga ino gavumenti egenda kumalako ebyewungula. Nembaga nti feye Busoga abasoga okukyawa Museveni paka kati bwe bamukyawa ne bwalikola ata ne bwali pepeya ne baani bye bintu bye yabakola. N'abatuma okulima emiyembe ne balima. Olwo bavudde ku lumonde. Bwe bamala okuba nga bavudde ku lumonde n'abagamba nti ate obusaanyi bwe bubadde businga obusaanyi ne buli aki emiyembe. Kakati n'abajjaawo kugamba yazza abawaanyisiganya obusimizi bwalya bwa miyembe. Onfuna bulungi. Kakati abo n'alaga nti ate bagenda kumwagala ddi. Kati n'ava ku ebyo n'akeera ku makya amaze emyaka 10 ng'agamba bannayuganda nze my problem is sciences. My problem is sciences. Bannayuganda nga bakakasa era ntugamba hafa abaana baffe ffe bawaiswa abatalina mu sciences tugenda kola tutya. Abaana tukubakuzizza buli mwana bw'omuyita nga biology, chemistry, biology, chemistry, physics. Tubagobye ku byafaayo buli dakika omugamba biology, chemistry ki physics. Abaana basomye mu bulimba bw'abadde atadde ku bazadde sente mpitirivu ezisasulwa batuuse ku kaguwa. Basomye obusawo mu sente nyingi myaka eki baagala kujja mu field baweereze bannayuganda avuddeyo agayita alina sente. Abasawo bangi nnyo besasulire. Can you imagine? Can you imagine? Omukulembeze abateetaaga jjeeke y'abannansi. Okay. Bagiyita Pali FM 17.9 ekkula eri omuntu obulyo waiso. Nalina biliyoni 5 tusibule gwanga. Ez'abantu ogenda okuwutamu supu. Eggulu. Bagende bawutemu supu e Masaka. Okunaza ebikolobero by'obulyake. Okunaza ebikolobero by'obulyake. Ebyokunyunyunta ebyokwegeziwaliza ku bannansi. Tusobola boboko yes this country kati gwe wawulira olutabaalo lwaliwo sina lutabaalo obujega wakati w'omuko n'omwana nabagamba nti ile program emezimya kati kyekyo kye muwulira yenyini nyini naye avayo n'akuba endulu kubanga ne mbagamba bali abali mu kakundi program emekwama yafa mfuto waliwo project yonna kuba bamanyi nti ali akulembedde mu mitima gy'abantu ye Kyagulanyi Robert Sentamu ekyo tekikyuka. Kakati olwaleero obawulira oli agamba munne nti oyo mutamivu nnyo naye kati bamulaba ng'ekyoziira kyokka mwe kyemwagala okuguza bannayuganda nti mwambaza uniform y'amagye si bigambo bya Waiswa ebyo bya mu nnyumba nti omwana oyo mutamivu nnyo nnyo taata omwana oyo kyova olaba yonna bayitanze omuki omuko kono nti ate taata omuko gw'oyimiridde nayo tetufunangayo mubbi alinga ye nti ensi eno ndabye babbi balimu akikugamba ye commander in chief of the armed forces twamuwa emidaali gyonna naye nakugamba nti ogwo omwenge gw'abalasha omanyi goli musiraamu neriyo omwenge gw'abalasha guleeta ebizibu mu ggwanga Uganda naye ng'olunaku olwaleero kubanga gujja kutuleetera ebizibu omwenge gwo gwolata oluguma konyaka wabalasha bamuyitani konyaka naye omukulu buli bwanywa konyaka oyo tayinza kuba kirala twetizaaliza konyaka agenda okuzijjayo ng'ensi yonna yazifunye dda alumbye eno alumbye eri naye kati olabira ddala omuntu nti n'ebyobukulembeze si byakola ki si byaliko ate era n'olaba nti n'ono taata Pungulu talina kyayinawo gw'otandika oti ogamba nti ebyokusikiza abantu etali empire yo nti ogenda bireeta mu mukodomyo kakati ekikulu kya byonna njagala kuyozaayoza president ne mama Babi Kyagulanyi olwaliro myaka giweze 13 kasookedde bayingira mu bufumbo obutukuvu. So Mr. President mwatwagazisa okuba n'amapenzi mwatuwa direction manyi president oyo abadde musaale mu kuwa direction eri eggwanga n'abantu abavubuka okwagala obwakabaka bwabwe yamala kuyimba kayimba kali njagala nkole ntya nyimbira kabaka wange buli munaga nti ebyakabaka bavubuka ne tukula nga tumanyi cultural institution kyobola bandaba nga bamuvoola kati najja mu byokuwasa nzijukira nti emboozi yatandikibwa omugenzi Cyprian Lwanga era Cyprian Lwanga leero bwe nzijukirire nga nti Mukama Katonda amusaasire kubanga ye ebimu ku byamutisa nti lwaki Cyprian Lwanga
ye officiating emikolo gy'omulasita nti Cyprian Lwanga gwe bakozesa mu Catholic Church okutendeka Kyagulanyi okujjako Museveni kyekimu ku birowoozebwa nti Mukama Katonda yamujjulula mu nsi eno ew'omukuzaama naye nga kyanaku ate nga mawulire gasanyo kubanga generations and generations kati abantu bangi nnyo tuwasiza nga nange mwendi naye nga twegomba family institution ekyokulabirako ekyomukwano guli wakati wa Babi ne Bobby eriyo wobatuukako n'ogamba nti era bano ye Babi ne Bobby nga omukwano gwabwe oyagala ate bwogezaako ewaka mwanattu era nawe ofunayo ku bubonero so mubaire bantu bakyakubonerako oyanza okuba nti nimwe muli kulembera omujiji gwaife era bannayuganda kyebatuma buli lunaku njagala ndabeko tulaba nti Bobby alina mapenzi naye njagala ndabe ku mapenzi ga Bobby ne Babi nga tuli mu eri ya gavumenti entebe. Okay. Happy birthday.